Salama Road bagikolokote nga bwetugenda mpola mpola tutereze ebintu era jjo ate wano kuva waggulu Makindi okukkirira wansi kalenda ebinnya nayo byeyongedde okujja jjo babadde mu kinnya nga bagamba nti obeera mumpi tovaayo bakusimayo busimi meya embeera egenda kutambula etya bwetu bbanga lyonna. Njagala okwebaza bannamakindi ate n'obeetondera manyinze mukulembeze yekka ayateekawo ennyingo nnya ezisinga obukulu enguudo zezikyusa obulamu bw'abantu era ensi tekyuka lwakeedi ensi yonna gye ntambudde nabeerako mu Amerika mbadde ensi zonna ate sikugendayo nti nkomawo nembeerako e Bungereza kubeererayo ddala myaka kyonna kye tusinga okwasaamiga ne bwogenda Japan enguudo emyala ezo ennyingo ennya n'okulwanyisa nakyemalira bino ebisigadde abalaba nvandiirwa shero bagizimbye ebyo bye bijja komiti zikole omulimu gwazo naye nze ezo ennyingo ennya kati enguudo nziriko nnyo era mu kuzibeerako naye era wali badde ompamu kasaluti akatono kubanga mu puroguramu eno ey'enguudo olutalo lwe natandika wano olw'enguudo olumu batandise okuyiwa amayinja wali ensambya ku Gogonya olugenda ku institution y'abakatuliki abo babishop gye St. Augustine okuva ku JMS era faza wange Semanda yanyamba nnyo ne Luzinda nawe okumpa ku ttaka waliwo n'ettaka eri wano ly'abafaza awo n'abatuuze bange paka eri ku medical store era we bavaawo jjo nabaddeyo nenjogera ne bakonsultant badda Luwafu eruwafu twatandika dde okutema emiti naye bali siro anti nakyo ensobi eyakolebwa nga tebatwebuuzizzaako nti kampuni y'emu gye baawa emirimu gyonna kyenkana we bava wano badde wano tukyalinawo Kayemba Road kati juzi kampuni yazzeeko Kayemba Road kubanga ffe kati waliwo enguudo gye tutakyakkirizibwa kuteekako kintu kyonna kasita baazifuna kati nga Kayemba Road oluva ku Mubaraka luyite mu ttaawo ettaawo eryo litta abantu era juzi Abachina we nalwana ne bajjayo ne bamaintainingako lwe lumu gwe bava eruwafu bajje Kayemba Road Salama Road ye abatuuze nabayitamu emiruka gyonna ena mu Salama Luwafu Makindi ettu ne Kibuye ettu nabayitamu era nenjogera nabo era amawulire gempitamu erosi ku batuuze 37 asatu gasayininze consent futi bweti balimba abantu tutwala kyalo era abantu beewuunya nnyo tusabako kano oyina abakkiriza mu mbeera be bangi ate Luwafu eyo gye ngambe baalitandise era enguudo si awo wokka bw'ogenda ekibuli secondary lwakuba contract era ali sulonga kyogamba balukola bw'ogenda eri ku Sentimbange eggaba oba obadde ogimanyi oluyita wano ngavudde ku Ham Road ne luguuka wansi eri ku University Kampala University baluye kolansi era wano awayingira ewa faza wange Kibirige ekyemmanga we awoko entry gye batanategeera era kati ndi kubayingiri yabo bye bagenda bakatereza enguudo zikolebwa ekyebuzibwa nti luli ebimu ku byewakaabanga wagamba nga naye ensimbi ntono ne KCC yennyini ku mundi guno bw'olingiza mu budget ndabyeko budget nga bagamba nti trillion 6 zigenda okuweebwayo ku sekita y'enguudo kitegeeza nammwe katono nnyo muli okwo anti si Kampala awava omusolo oluguudo luli ekiruhura luyitako emmotoka oluvannyuma lw'eddaki essaawa emu nga ente nusubulayi eniigiina lukole wabula oluguudo lw'e Salama buli lunaku omusajja ow'e Salama wa taxi agula liita 15 zakozesa buli liita evaako siringi 108 omusolo gwa gavumenti omwaka kabe wa boda boda aba awadde $1,300,000 tamanyi na dduuka lya mu kikuubo ku musolo gwa trading license emmotoka ziri bwezi za oluguudo kwakolera laba bizinesi z'abantu kwakolera abantu enfuufu genda awo wenyini wongambye kalenda awe basimye ekinnya kuba tubadde n'obuzibu n'abawoota kubanga waliwo ebintu abantu abamu bye batanyonnyola nga bazite wano netuvumagana bavumaganye waliwo woota ne kesisi woota yevunanyizibwa ku mafire gyeje gye bagikutuse kati nga wali ewaffe kati gundi suwe jinaani kati tulina obbakubira era bane mu ndagaano balimu waliwo gino emikutu egitambuza amasanyala amawaya netiwaaka bajja ne basima ne bagenda kati bano aboogezi ba KCC be muzimu gwabwe tebajja kunnyonnyola nti bannange ffe twamaze okukola naye kati woota kubanga ebitongole n'ebitongole biteekwa okuba byonna bya gavumenti kati ogwo bubadde buvunaanyizibwa bwa woota naye ennaku zino nagenda n'ensiiba ku woota era bwe bamaze okugira tugenda kuzibikiriza
era okimanyi outcry y'abantu baffe okuva kalenda awo paka eri waggulu ebinnya byali bifuuse ebinnya ne tukalakata naye awo abayunula nalusaba Jeno Katumba Wamala nakkiriza dukola era mu bugubi obungi ne compensation bo bagenda gifuna okuva ku paka last walule yite wa Aruna Kitooke kwekike paka ku Mirambi bagenda basasula abali ku side ne side era ako okuva ku Kobiru paka mu junction ye ya Namasole gye nkugambye nabo baba sagenda basota kusereza ayunula bote bali kweri program ya Salama Road ya Africa Development Bank eyokwegayirira abantu era kati ninda bayunula bankoledde report nga percentage gye bandaga bakyali eri Busaabala mu ino kubagumikiriza netu paka D nga tugenda maaso baka akasera kasikanene nnyo ketulina tuwere kikanga 10 okubanga tumaliza programu ya feno budget yafulumye naye kugwe atunulidde ekinene wali wanontegeeza nti sawa yonojja kuba butereevu olangirira kuba meeya kugwe ayagala ekinene omuntu agenda kwebuuza nti budget nga bwe wagirabye oli mumativu nti eggwanga ligenda kukyukako bannansi balina kyebagenda ogifunamu omanyi budget kirala ne location kirala woliretera wano omukugwe budget kwe kutebereza budget yembaga estimate twagala benzi 5 embaga eyo wali ogiwuliddeko naye naku zituka bagamba ekisana mugamba mulete primaire zifaanagana tuzitimbe tuseko n'amanya tugambe Katikkiro atuwe wali mu garden tetujja kulwawo nnyo hoteli evuddewo okitegeera kakati budget era kino kyatuleetera nnyo enkaayana kukola enguudo bateekamu sente z'okusasula abantu it was a budget abantu ze baagala nze nninda mu bulamu bwange Abaganda bagamba ogusula ewuwo ogutaliwo tegukuba muki tegukuba ate omubbi wa mulala nze nninda bagambe nti kesisi bagirokeetinze budget bakoze budget ku luguudo lw'e Busaabala okuva lwe bajja naye nga mu budget ebeeramu nenakawuka balukola kati nze waliwo era nze saagala kulimba nze ntunuulira budget bwendi nengamba kati kaninde location bawaddewo mmeka wali baloketinzeeyo nze mu budget ya KCC nina okutambulayo ku lugendo okuba ekimakinga ngenze emyaka 2 sisukanga kubayita okujjawo nga lugendo lwange ngenda kulaba famire kati ozikolamu kyo watotambula anti bazimpa era ne ngamba idi njagala kutambula baga tewali ki naye wali mu budget bagamba ti meya natambulanga olaba omugogwo baguyita mayanja mumanyi tugenda ne tubeera wana abantu nga bali ku media kono teboogera ogwo omugga mayanja wali ewaffe wabadde wafu nnyo naye waliwo omusajja erinnya ndyerabidde Haji twabadde twagala ogazi yanagamba meya w'oyagala wonna okuyita mwe muli eno mugamba ewu ku mayanja gwe mugga ogutugatta Wakiso ne Makindi kubanga abantu bonna abasinga abaleeta emisolo mu Kampala masajja awo bwe wati awo guli awo mayanja twataddewo box caravats tutambula sebu tudde ku budget so n'olwekyo budget yammwe bayisa budget nti bagenda kugula ambulance 2,000 ne mubayambako mwandi munanga abesimbawo ne bagamba bayisiza budget mu Kampala bagenda kuzimba mu toilet zina zakeedi ekibuga nga kinakyuka va ku sente za government ozijjewa geno ononye emikwano ebweru kati onokikola kuba road mayor ate kati okuzimba ebisaawe mu kibuga government enabikuzimbira obusaawe mu Agondi okugamba abavubuka era na kino kikulu nalabye abantu abamu bayogera byabadde mu lumbe statement za Kyagulanyi eya president Kyagulanyi eya abayimbi nga bayomba kati kambuuze mu abayimbi abali mu buyinza era kituufu bukyaba basuubiza sente ezo ziri ku nfudu mugulewo sako nze buli wesiga na minister Kasolo gabaziika omuyimbi abayimbi mugulewo sako byogera bwogezi ekinajja y'abayimbi lyetteeka ekyokubiri mugambe ekibuga wifi music kati ali ku YouTube tuwulirize bwe tusanze omwana ajja kutunda music we kati olwaleero generation eno egenda kufuna obuwumbi buna mu sako yaabwe waliwo ba upcoming waliwo Emakindi we nayita ba upcoming ekatwe bajja emitwalo eki nga bana bayimbi nga bayimba
gwe gamba bugambi etteeka likolebwe nga Yudaman we yalireeta ogambe nti mu kibuga wonna ebibuga byonna wifi ya bwerere buli kizimbe buli site woba oyagala okumanya kyenkugamba genda ku Sunday wali ku American Embassy oba waffe ku Kisiso laba abavubuka okimanyi nti obeera ne mukwano gwo n'omuweereza ka good night nga talina data n'amala kutuuka ku mulimu nga wano n'akaddamu nga bukedde ku makyate oza muwala tanjagala talina data. Ensi zonna oba oyagala okukyusa abavubuka obulamu bwabwe kubanga abavubuka kati engatto bazitundira kuno nemwajjako omusolo ate mugwongerako bwongezi anti gwe kyekyo byemmeya byenzija nabyo mu kibuga akawompo kano kakola abaana abayimbye Nigeria ekisinga kati okutunda music omwana afulumya oluyimba lwe naye oyinza otukubaganya ate nkubaganyiza kiri applicable genda mu nsi zonna otugambye nti ng'onookyusa ekibuga olina okwewala ssente za gavumenti zisobola kukola byoyagala era n'otegeeza nti nno ngeri yokka gy'oyinza okikolamu kugenda kusaka kufuna mikwano. Kati kankulage nagenze wa mukadde wange okumulaba obulwadde Gordon wava munno yes Gordon wava munno ne tuwogera ku kibuga kyagenda okunkwasa nkolagane nayo Frankfurt kyabadde ku kibuga ki already oyina ebibuga wabweru wa Uganda tosobola kutafuna partnership na bibuga ebikuzimbira obusaawe ebikuzimbira amasomero tosobola mmwe mulowooza kino kyo kituufu naye oyo yakukwata ku mukono omulala ntwala Saudi kubanga sente gye ziri banoonya we baziteeka kuwa Ntambi kuba Ntambi naye ali nnyo mu mupiira kakati ekibuga gwe leeta kampuni wano ng'okigamba nti nze ngenda bafunira ettaka lyoweeriri ettaka anti okolagana ne gavumenti y'abeene era nze waliwo abasena bino byenjogera biri alaali waliwo abasena bali awo Kisugu bampandiikirako nenzija wano Emmengo nensingagana Katikkiro nankwasa deputy Katikkiro w'ekitiibwa Wagwansibirwa ne tutuula mu meeting nga bano abazimba essomero abatake baagala kuzimbira bakadde baabwe university eddwaliro naye nga baagala kilomita 10 ng'ettaka lye bampa liri Gombe Buganda yali empadde ettaka genda omubuuza ebbaluwa weeziri nga bakkiriza emirimu gyonna egikyusa ensi baleeta mireete era wali otugambye eno gyakolagana bulungi ne gavumenti ngozze naye olira agendo givaako anti waliwo ebintu musiramu bye tuyita faraza ne sunna gavumenti erina okumpa sente zikola enguudo mu mateeka tekiragana kukolagana nayo kubanga ekyo ekibasumbuwa it is a must musiramu tugiyita faraza si sunna bannakampala balina obbakolera naye gwe okimanyi nti mwemwena twabamanyiiza teri akomplaininga ku nzikiza mu Lubaga mu Makindye mwe kasitanzijano nenvumagana naawe nga mugamba muyina mulya nnyama fenzikiza bwejjanga tugamba nti mulya nnyama takoze kati ffe abatambudde ensi ova Egypt ng'olinnyo omaze okulinnya oba Addis otuuka wano w'omanyira nti otuuse mu Uganda nzikiza otandika okulaba amataala ng'olengera State House Entebbe kuba yeeyaka naye ebibuga byonna w'obimanyira nti kati oli abagamba tuyingidde Kampala nsi kwaka Juba ne Kampala tewali njawulo ne Juba bali bubi nnyo ababadde mu lutalo ate kati gwe nze ndi meeya gwe naawe gwe wompe kooti eyo kimanyi nti nsiima nnyo naye ate nze wenkuwa kooti tekikola makulu Kampala ne Juba oyinza okigamba nti bali bubi nnyo ate Juba yali obulungi ennyo ku ffe kyova olaba nti nze bagenda ne bagamba meeya agenda mu nkiiko z'ebibuga njogere ki ng'ogenda mu olukiiko lulimu meeya w'e Kigali omuyigireko ate omuyigireeyo ogenda mu bibuga Mexico nze nkugambye nti waliwo ebintu by'otunula bwoti n'ogamba nga ffe mupiira twali kye tuyita practical ne theory era ne mu kusoma bwe biri tugoberera nnyo ku theory tubakoberamberedde nnyo kubakanga naye mubadde mu kintu mu Kampala ono okumala ebbanga si ku Kampala wokka Kampala abadde wamu okumala emyaka nga gijjo kasese byakkanga ne mu Kampala bwe tutyo tuteekawo oluyomba awe muwamba ne zibeera mwena ne museringibwa ddame naye n'otunuulira ng'enkuba yatonnye kati naye nze alhamdulillah maze okugamba tawuni Kiraaka batandika okugogola emyala bagitandika wiiki ewedde enkuba eno bwejja gatuyitemu galeme kulemegama kubanga amazzi ago bwe galegama yendwadde ya Ebola ye kolera toyireti zaffe nzimanyi ezimu za kalina
wano mugundi yenzimanyi ezaffe tuvola baboleta komiti nti edondola bizimbe byakumenya njewala kubanga nze n'ennyumba gye nazaalibwamu terina pulaani kati tuyinza kukkiriza era eyo komiti njewalira ddala nti komiti egenda kubeerawo kulondola irigo kubanga tulina ekizibu kya sheero amafuta sheero so aba sheero petrol station kiri mu ggwanga empande emu eyiwa ki oyinza okulondoola ekizimbe bano batekiniko batandika okumenya amayumba g'abantu bange mu katoogo anti munayi kanso yeyatudde naye nebaza bakansala bange abamu babireeta abamu tebabikiriza kubanga buli wobeera mu kanso n'ogamba nti illegal structure nkere togenda kusangayo nyungu nkere zone oba ogimazeewo kataka ninda bisalo enyatira buterezi namuwongo omanyiyo namuwongo kanyogoga ene wange kosovu nemuyenge eyo kuba mutwe nze abagagga bajja bangi bagamba meya mbadde njagala kutandika sente za looni nga gundi bwetambula kati empande emu waliwo ebintu embi mu bukulembeze by'olinnyako nenga sheero njiraba oba toto oba stambex bakoze ensobi naye nga nze wentankuula ono sheero ate olina katunta akola eggaba mu katale akola mu owina yazze nagamba meya njagala kuteekawo obubumu wange bubiri ne mukwasa bali bagende balabewo ye amasomero gye ŋŋenda ku mikolo go galina pulaani kubanga olyanza ogamba meya yaggulawo kino amasomero zo kyaki emizikiti byonna tebiyina pulaani so n'olwekyo meya nga osibula so n'olwekyo ekivunanyizibwa bwange mugenda kufuna meya akyusa mindset y'abantu nga sirinda nsimbi gwokimanyi nti omukyalo omulekera siringi 2,000 ne muli amatooke n'ennyama naye gwe omusajja zisigazi oba onaagagula omukulembeze otekwa kubanga mukyala mufumbo oba abaine wajazijje mu ngeri ey'enjawulo ekyo kirala naye mulidde ate atajje ng'alemala basudde yayimba natugamba abeera wuwo ng'omulengera asiika enva nja kubeerawo nabe nabaddeko ku autospan ndaba waliwo ekizimbe kye bataddemu bakira mayors suit ebyo byalina okubbulamu ningamba omusajja ono anti omanyi tulinze kampala yo isha angasaba bulamu nkubuulidde abavubuka kye mbalinako so mikwano gyange bwe tujja wano oluusi sife bagezi naye tufuna omukisa Ssaabasajja yasiima ne bannaffe ne tuweebwa omukisa guno n'abalala naye neebaza abantu baffe ababaddeko mbadde mbalaba waliwo mutabani wange Carlton abadde aweereza buli kigenda mu maaso abalala bali South Africa abalala bali mu America ne bannayuganda mwenna mikwano gyange mwenna mbalamusizzaako bannamakindye katugezeeko tukole mbeetondera enfuufu ekyabatta naye Ssaabasajja Kabaka yasiima musajja we Mulyanyama mukumireko ekibuga ky'Ekyema-Kindi n'emituba 3 ali eri mu bya Buganda leero mu KCC weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege Haji Ali Mulyanyama agamba nti Kampala alina kyagitunulamu oba oli awo ayagala agikwatemu agitereeze naye ne Makindi akyagenda maaso nayo paka ekisanja kinagwako ku 2026 nze Morris Mukibi Mugave sigala ng'olaba telefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.